Mugamba mutya abagala balungi abeekuumira ku Senga Face 256 mbaaniriza olunaku olwaleero. Gwe omukadde nga weekuumirako, nsaba Katonda akumpeera omukisa ate ggwe omupya kansuubire tojja kwejjusa kubanga leero okyaddeko wano. Bannange olunaku olwaleero ngenda kubagamba ebintu oba tugenda kwogera ku bintu abantu bye tutalina kukola nga tugenda okwezina. Waliwo ebintu abantu bye tukola intentionally oba unintention nga tomanyi gwe ngolobooza ekintu ekyo okikola kirungi oba kituufu naye nga si kituufu naye ng'ate kirinza okutta moodu mu nsonga z'okugenda mu kwezina kwe n'otuuka ng'omwagalwa wo ne bw'omukwatako tasobola kuzza muliro nga tasobola kukwata muliro ng'ali awo waayi moodu zonna pata zonna ozisse. Ekisookera ddala abaami baffe muyina ensobi gye mukola gye ngenda okusooka okubanenya nga sinnadda ku bakyala. Muyina ensobi ze mukola nga mmwe abasajja nti nnamba emu omuwala agenda kujja oba muyina ddeeti. Waliwo abantu abamu ng'ensonga zino muzoogerako ne muzeetegekera temuli nga bino byakuvuubi bakiyita batya kugwira bugwizi muntu wamuyise mu birala ate omuzza mu birala. You had a program naye nagamba ngenda kujja biki n'olyoka ofuna tawulo nga kanana n'oziteeka awo simanyi enkumbi n'ofuna ekiveera n'okiteeka ku buliri ng'omwetegekera. Omuntu ono gw'oli okwegatta naye gwe mulundi gwe ogusooka tomanyi oba alina amazzi oba talina. In fact ne mere fact okubuuza omukazi nti olina amazzi ag'amansuka oba toyina, bw'aba tagayina omuntu ono agenda kubeera anxious kuba agenda mmanya oluusi by'oyagala ogenda kumutta moodu. Bw'aba agayina well and good, nothing will happen, ajja kubuulira. Nze nkimanyi nti omukyala waba alina amazzi ajja kugamba nti bwe tugenda mu style bati oba nze bwe tubeera mu kikolwa munnange ndimu amazzi mangi mbadde nkusaba obuliri tukole ki tubwalirire. Ye mukyala omutendeke tajja sirika. Abamu waba takugambye abamu abaami munyiga nti ngesenga akakati oŋŋamba ate nze mbeera neetegeka kwewala bigwa tebiraze kubanga alinza okuba tagalabangako naye ne gajja ku olwo. Yes kiba naye akirabye ku olwo kitegeeza abadde takola ki takimanyi. So tasobola kugamba nti ngayina nga tamanyi oba agayina oba tagayina. Bwe gaba gazze eyebeera accident tukikkirize ate tukinyumirwe tuleme kifuula nti kibi nnyo. So obuliri tubwonoonya it's okay. Kasita tunyumiddwa next time we shall take precaution. Naye tulinza gamba munno nti olina amazzi ag'amansuka oba toyina nga tagayina. Kiina engeri gye kimufiiringisa small. Omusajja wange ayagala amazzi kyokka sigayina. Kaakati ebintu byonna ne bitanyuma moodu n'ogyonoona. Abalala temubuuza omukazi agenda otuuka mu kisenge nga wayazeeko tawulo nga 3 oba 2 endala ziri wali. Sweetheart, entawulo ze twetaaga mu kwezina, yes twetaaga nga tawulo emu not to stain our bed sheets. Si ezo ez'amazzi amayitirivu. Zino tawulo kubanga ne bw'oba omuntu tavaamu mazzi mangi waliwo amazzi ago agatuvaamu agagenda ku masuuka ne zoonoona amasuuka. Of course tegasobola kubeera makalukalu wekkalu no. Amasuuka gawonooneka nga muli mu kwezina yadde tolina ago mazzi ga ttaapu. Omukyala alina kino kye njogerako okitegeera. So tawulo emu is okay. I understand you don't want us to ruin your bed sheets. Toyagala kukyusa amasuuka nga tumaze ensonga. It's okay. Okitegeera. Naye tawulo 2 bwonna obuliri obwaliridde bwoti otaddeko tawulo wano n'amuzizika otaddewo ne wali tawulo ebbali nti ngenda kugiziteeka wane n'amazzi gayiikooko galeme kutobya buliri. But just imagine nga gwe bakikola. Ekirala obukyafu abakyala bw'oba ng'ogenda kwegatta n'omukazi n'omusajja n'ojja ewo mbadde ne programu mugenda meeting oba wooteeri wherever wonna mba musazeewo okumiitinga gwe n'ojja buzzi ng'ovudde waka ng'onaabye n'ogamba nvudde waka nga nnaabye antuukireko oba okitegeera ntaddemu ka perfume kankawunya bulungi. So n'ojja n'omiitinga omuntu ne mutandikirawo mu kikolwa ekyo ekintu si kirungi kitta moodu. Omusajja tagenda kugamba naye waliwo abasajja abalina emmeeme nti ne bw'oba ozze weevuga ne bw'oba ogidde ku booda ne bw'oba ogidde mu Uber. How does he trust you nti ewaka gy'ovudde onaabye? Osobola okuba nga tonaabye.
omuntu yenna yenna okumukolera ekintu awulire nga mutima gwe guli contented, akulye nga musanyufu, akulye nga teyeeraliikirira, tinewekuba kugwa bakuli agenda gikkirira ng'amanyi nnyonjo. Okitegeera, abantu abasinga tebayagala kugwa bakuli kubanga bukyafu ate I agree with them. Ndi ku sayidi yaabwe. Kubanga toyinza kuŋŋamba butambudde n'ovudde gy'ovudde n'olinnya boda n'ojja we tuli geno meeting oba n'ojja ewange and straight oyagala tugende mu kikolwa. Omusajja ne bw'aba akulaze nti obwedda akwesunza amaddu gamuluma, the mere fact nti omugambye ekigambo nti sooka oleke ngende neeyiweko amazzi, ddakiika 2 zokka nja kuba nkomyewo. Ekyo ekintu kyokka ne bw'agamba nti bebi tonaaba nze biki lemerako omugambe kana be bw'agaana muleke, kubanga okimugambye at least kimuwa obukkakkamu. Oba otegeera nti oyo talina buzibu, be bano abazivulubana naye beerimu omusaya ayingira buyingizi. I'm sorry to say naye abasajja mwemanyi. Naye omusajja abamu abalina emmeeme bw'ova eri ng'oli bw'otyo n'ojja gwe n'oyagala mutandikire mu kikolwa nga tonaabye, kimuleetera okubeera nga kimutta apatayiti. Abalala kubuuza bibuuzo ebitategeerekeka. Mu abasajja tuli kwogera ku nsonga za kugenda kwezina. Nze naawe tulikola programu tuna meeting. Enfulizo zenkana zitya? Wasika enfuli? Linda olabe nga ntuuse. Gomale osesinga ogambe zeetaaga kwongerako, tujja kubyogerako nga tukoze ki nga biwedde. Tujja kubyogerako nga biwedde ebyo. Kubanga kirungi nnyo okumbuulira review oba okumbuulira honest review. Kiki ky'osanzeeyo bw'ogenzeeyo mu kibuga kyange kikyosanzeeyo wa wemba ntereeza ye muntu akwagala ajja okubuulira bimunyumidde nga bituufu binyumye tebinyumye nagamba olakinga wano naye tusobola otereezaawo gwe ng'omukazi you might feel small ng'omuntu akigambye but nze nganze senga omuntu bw'aba akigambye nze I really appreciate that person kubanga aba ayagala neetereeza ekintu kye nsobola okwetereezaako mpozi kye sisobola kutereeza naye kyemmanyi teekani adjust why not. Nsanyuka busainzi ne ngamba ono anjagaliza era anjagala kubanga mbuulidde abalala teboogera asirika busirisi ate ng'ali uncomfortable n'ekigenda mu maaso naye ng'asirise. Ensobi endala oba ebintu oba ekintu kyakye tutalina kukola abasajja era still mwogera ku mazzi. Njagala nkukwate bwenti ndyoke nkusimbe bannange nkoze ejja lwa mukaaga bannange olunaku olwo ndyosinza muli ku ssimu oba muli textinga kugamba omuntu yenna n'omuteekamu fiya n'omuteekamu panic nkukusimba olyoka onnyaalira amazzi bebi nze nno nga sirina amazzi ago gwe tomanyi kye ngenda kukola. Leka ebyo bagamba nti olina buli mukazi alina amazzi tosobola kuba nti ogayina ababadde bakunoonya nga bebakunoonya ababadde bakuzannyisa bakuzannyirako obuzanyizi nze ngenda kikola kati omaze okwogera ebyo byonna omukazi ali anxious tagenda galeeta ne bw'oba omanyi oganoonya kubanga ali anxious agenda kujja gamba naye nga yina oba sigayina ne bw'oneefunuggula ne bw'onaakolute tagenda galeeta ag'amazzi ate bw'anaamala obutagaleeta you are going to either feel disappointed and she herself agenda kuwulira nga naye ali disappointed not in you but in herself. So waliwo ebintu bye tutalina kukola oba ebintu ebiteetaagisa bannange okwezina tugendayo kunyumirwa si kintu kyakwekaka kintu kyakubeera nga tulina kye tutuukiriza as long as we are happy it's about us two people si muntu omu it's not only about you. So tubeere nga tusobola okubeera nga tunyumirwa ensonga zino twewale ebintu bino eno kasita obeera ng'omanyi nti mugenda kwezina ogenda kuzina muno waliwo ebintu ebirala bingi nasomesaako ensobi ze tukola nga tuli mu kwezina kaakati zino tugambe nti ze zimu ku nsobi ze tukola nga tugenda okwezina. So bino ebintu tulina okubyewala okubeera nga at least tunyumirwa kubanga it's the main purpose lwaki tuba tugenze mu kikolwa ekyo. Mubeere bulungi abandabye ekiro musula bulungi abandabye ku makya mwasuze muti abandabye mu ttuntu mbaagaliza olunaku olulungi ate era nammwe abandabye ku makya nkiddamu mbaagaliza olunaku olulungi omukama abankuumire abanjagalira bye munjagala aba sharing mukola kyattendo aba likinga aba subscribinga simanyi na kumanya bwe nninza kubeebaza abantu bange mumpagidde munjagadde I really love you. Banaye tulina WhatsApp group ya Senga Faith ajagala ngenda kuteeka link mu description osobola manya mu comment section osobola okutaginga mu link n'ogendayo direct no joininga. Wabula disclaimer eyo group ya fans group like my fans group
teri muntu no, I'm always going to be there ngamba somesa. I want you to just go just meeting with other people abalimu teri munyo bantu banji meeting n'abantu, you do your thing there, but I come by once in a while sibeerayo nnyo era saagala ogamba Senga te yagamba group ate no, njagala ogijoining ng'otegedde purpose yayo. The main purpose is for you guys to meet up, kunyumya, make friends and stuff. Naye nga sinti no nti nsomesa emisomo alina ekibuuzo waliwo administrator alimu asobola okuba nga akintuusaako nembeera nga nkiddamu. Kale mbaagala nnyo, mubeere bulungi, temujjangu kwagala okwogerako nange osanga ku +256 785 40 28 60. Then gwanoonya ng'onoonya omubeezi bannange jangu mu inbox yange 0785 40 28 60. WhatsApp me ombuulire ekika ky'omuntu gw'onoonya, ombuulire ne credentials zo gwe ng'omuntu ebikwatako. Saagala kifaananyi kyo teweeraliikirira, gwe jangu buziisa oŋŋambe nti nze nnoonya omukyala, amannya nze gundi nnoonya omukyala bw'ati ne bw'ati, category bweti, omukyala alina kubeera ng'ali mu nsi bweti, alina kuba nkuba kyeyo oba si nkuba kyeyo, alina okuba yazaalako oba teyazaalako. You tell me what you are looking for. Nze nja kuba nkukwasaganya n'omuntu oyo bw'aba ali available, waba tali obeera ku waiting list. Yeah.